Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video nako olwaliro njegadde mbeere nga mbalaga ku ddagala lino oba mbeere nga mbabuulira ku ddagala lino ly'osaanidde okunaaza ku mwana wo, omwana omulenzi ng'ali wakati wa myaka 8 paka ku myaka 16. Omwana oyo eddagala lino bw'obeera olimunaaza obeera omuyamba okumugema obulwadde obw'enjawulo mwe muli n'olusu lwe bayita akavubuka. Kikulu nnyo obeere ng'omunaaza ku ddagala eryo lye ngenda okubeera nga nkubuulira. Oba osobola okukiyita ekyogero ky'omwana omulenzi ali makkati w'emyaka 8 paka 16 abeera asobola bulungi nnyo okubeera ng'alinaaba. Njagadde mbeere nga ndibateerayo kuba mujja kujjukira nti kati abaana bawummudde bali waka. Abaana abo abalenzi mufube okulaba nga mubanoonyeza ku ddagala babeere nga banaabako. Ekyamazima eddagala lino liyamba nnyo omwana omulenzi naddala oyo avubuka, limuyamba nnyo okuwona okubeera nga tawunya kasu. Nga mukimanyi nti omwana waba avubuka waliwo akasu kaafuna. Abamu bafuna akasu ate abalala ne bafuna olubalabe balabe mu feesi. Era ebiseera ebisinga oli w'obeera mu myaka egyo egy'okuvubuka n'ofuna embalabe mu feesi, kimanye nti ziba zijja kuvaako kabeera kavubuka ke kabeera kakulumbye. Ate mulimu abalala ng'ekyamazima nga batawanyizibwa akasu, naye akasu ako nga toyagala mwana wo akafune ng'akula, beera ng'omufunira eddagala lino abeere ng'alinaabako. Kijja muyambira ddala ekyogero kino okubeera nga kimuwonya olusu wamu n'ebyenjawulo n'omwana okumuwa ku mikisa akule bulungi naddala oyo omwana omulenzi. Eddagala lino lyakuyenga buyenzi kunaaba. Nkusaba ofune ebbaafu, nkusaba obeere ng'ofuna eddagala lino. Kusookera ddala nkusaba ofune akalaaza, ofune ebbombo, ofune kayaayaana, ofune namirembe, ofune olweza, ofune makaayi, ofune kafumbe omunene oba kafumbe omusajja, ofune omululuuza, ofune omuzzaŋŋanda ebikoola, ofune mukasa ako wansi, ofune mavi ga mukulu, ofune n'akasekera akatalina maggwa oba akawuukiwuuki akatalina maggwa. Kati eddagala eryo nkusaba oligatte wamu, lifune liteeke mu bbaafu, teekamu amazzi liyenge. Beera ng'onaaza omwana oyo waba ali wakati wa myaka 8 paka nga ku 11 ndowooza oyo aba asaana kunaaza bunaaza, naye kutandika nga ku 12 kudda waggulu oyo omwana aba asobola okwenaaza. Just oba olina mugamba nti naaba bwoti ne bwoti. Eddagala lino waba alyeyira ng'anaaba teririiko kulaamiriza, anaabe bunaabi. Kati obanga oyagala okwetangira olusu olwo lwayita akavubuka, eddagala eryo ddungi nnyo era ebikola ebisingamu biyamba nnyo ku nsonga eyo. Abeere ng'anaaba nnyo buli weegatta, nga bw'omanyi ng'enkwawa anaabeyo nnyo, wansi mu mbataanya naye anaabeyo bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.